Kadama gumera ba ku screen boso ya musala ko bulago. Kyannaku nnyo kyannaku ddala kitalo nnyo kitalo ddala Kadama munaffe boss yamusazeeko obulago era gwe naagala okumanya ki kyava ku ki byatandikirawa byatandika bite bigenda maaso n'ebirala watch to the end tojja kwejjusa naye nga tusaba omwoyo gw'omugezi Mukama agulamuze kisa ne famire ye abagumye ne famire abagumye kyannaku nnyo kyannaku ddala n'ebirala ebisingawo mbikuleetedde maaso omulala muganda waffe awandula musaayi muganda waffe naye embeera gy'alimu awandula musaayi afuluma musaayi mu kiyumba ky'alimu naye nga kyava ku kituula wuliriza kkirira kakkana wuliriza n'obwegendereza naye nga nsaba munsonyiwe kubanga kutya nange ntiddemu ng'omuntu n'ennyiike ku mutima olw'ebyo byonna byonna baganda baffe bye bayitamu nyongera obbakubiriza musabe nnyo Katonda mubeere beegendereza nnyo naye nga basuuti asibete gwena omulungi ampuliriza Ochano Media kwoli subscribe for more updates like share and comment werabira okunyiga notification bell obenga notified byenteekawo video empya jana airport backup nyongera obbakubiriza muje booking emeno gyaffe kyali wansi ddala muwagire Kadama munnammwe bambi muwagire Kadama munnammwe bambi nsaba mumpagire mundage ku bwogezi mundage ku mukwano enamba yaffe 0704444058 mbalinze badiye tutambule ffena ku mwendo jansi tuteesa tetusobola kulemererwa katugende maaso owulire ate ebyatuuse Kadama munaffe banange oyo Kadama gumera ba ku screen boso ya musala ko bulago mbasaba mutambuze video etuko ku bantu be abamumanyi oba mikwano gye batuuteko batandikirawo okunoonyereza omwana waabwe gyali mulamu oba mufu kubanga video gye yasemba okuweereza yansisi okuva tebaddanga mukumuwuliza mikwano gye video yansisi mutambuze video etuuka e Uganda tumanye doli ni mulamu oba mufu nze napulira natidde ate video sinza kugiteeka ku screen video yansisi oba ng'oyagala video osobola okugikuwa video yansisi nnyo nze n'amaanyi gampedde kubanga eyo video nagirabye ku ssaawa zaabadde 10 ez'ekiro neekola video ku ssaawa 12 ez'okumakya naye video tennaba yadde kutambulako mbeegadde mutambuze video etuuke ku bantu b'e Uganda basinziire awo batandike okunoonyereza doli ni mulamu oba mufu naye video okusinziira wenalabye video yansisi bwe Kadama ali yagamba nti gwe watuuka n'omalayo tonnaba kutuuka enkya buyinza okukerera nga yegwe mutambuze gwena Kadama ali mu kiyumba nsaba olabe video eno n'obwegendereza ofunemu ekyokuyiga enkya luyinza okuba nga yeggwe enkya lusobola okukeera nga yeggwe mu nnyumba y'Omwalabu ebintu bitono nnyo ebyewalika naye nga nyongera obbakubiriza mweyongere okwekwata Katonda mweyongere okwesabira mweyongere okwebeereramu bw'otebeeramu teri agenda kubeereramu njagala olabe video eno munnaffe awandula musaayi anyiza musaayi afuluma musaayi olowooza kyava ku ki nkyemaye waliwo n'abamu abaali babiiseemuko oba baali bawuliddeko story bweziti nsawo oteeke comment yo oba okozese comment section owe kuba nno ku magezi bayinza kwewala batya ekintu kino bayinza kuvunukwa batya ekintu kino baganda bange mwenna nsaba muntambulize video eno esobole okulaba nga etuuka eri muganda waffe oba abafamire ya muganda waffe ono mutolosi wabula ayina embeera gye yajjanga ayitamu oba oli awo ye ng'alowooza nti kifuba bufuba yatandika owulira obulumi mu kifuba ng'awulira ekifuba kimuluma nga awulira ekintu ekiringa ekimusamba omutima n'awulira nga yenna agwamu amaanyi wabula kyatuuse ekiseera n'awulira nga takyasobola kuwanirira era ekintu kyazza omulundi gumu ne kimusamba omutima bw'atyo n'atandika okuva omusaayi mu kamwa era ng'emulaba awo saagadde kusaba kifaananyi kiri kiriya kubanga TikTok eyinza okutwala vidiyo eyo oba oli awo n'okusaka account warning kwa akawunti yange era abakyabo bwe mulaba ebyalwedi ebyo ogwo musaayi era ne ka vidiyo saagadde kassaayo kuba kennyamiza ate era katiisa mwanyinaffe abadde akolola naye ng'akaaba kimu
nga wakaba bwati akolola musaayi awanda musaayi. Kino nsiba nkibagamba bulijjo nti bw'obanga olina wooli ng'olina wookola n'owulira embeera nga si ya bulijjo nga tonnaba kuddukira mu ddwaliro sooka omanye evudde ku ki. Abasinga mugenda mu balwaliro ne babakebera ne bagamba tebalaba kibaluma ne mumira empeke ne muddaawo ne muwummula. Oluusi amajiini gasobola okukanga omutima, amayembe gasobola okukanga omutima, n'emisambwa gisobola okukanga omutima wegibanga gizze in fact empewo zonna zisobola okukanga omutima ne gwabika n'okwabika. Olina looza nti pressure yekoze eki yemusse. Obonebona bonna bulaga bwa pressure naye nga muganda waffe yali mulamu okusinza ku mboozi nga bwe zeetambula. Yakaabanga era nga waawulira obulumi mu magulu, yatandika okuzimbazimba amagulu ng'omutwe gumuluma ne bwayimusa bw'ati omutwe awulira obulumi. N'atuuka essa n'agamba ayagala salako nviiri osanga ze zimulumya omutwe. Ne bamugamba azireke. Essaawa ya leero mwannyinaffe embeera gy'alimu yeeraliikiriza yennyamiza. Wabula tewali amanyi famire ye ne ba boyfriend we babadde adiringa nabo ani ba driver nabo bamwesambye, tewali n'omu amuli ku lusegere. Olw'embeera gy'alimu tewali muntu asobola mubeererawo oba muntu asobola mubeerako kubanga obulamu bw'alimu bweraliikiriza ate nga ne ssente talina. Kino kituwa ky'okuyiga mu mbeera yonna nti buli obeera eyo ng'olina embeera gy'oyitamu ekunyigiriza sooka omanye obubonero bw'ofuna. Abantu bangi basindikira abaana babendi amalogo ne bakuloga n'ogw'eddalu, abamu ne bakusiraanya, abamu ne bakutta n'okutta. Kati mwannyinaffe oyo w'otunulira bw'oti ayinza okuba nga mission baagala kumuzikiriza. Kale gwe wenna amanyi muganda waffe oyo nja kusaba jangu mu inbox yange ombuulire kubanga neyampadde amawulire tamanyi famire ye wajeeri. Ne ba boyfriend babadde alinga nabo n'emikwano gye ba driver nabo bennyini bamwesambye. Kati tewali muntu amusemberera kwa buli omu amutya ne wayogera bwogezi bw'ati ayogera akaaba awandula musaayi. Tewali muntu amuliko, tewali amanyi famire ye singa bukya ku makya n'ava mu bulamu bw'ensi ani agenda okubeera responsible ku mbeera eyo. Kale gwe wenna ali eyo nga tonnabagamba nti ogenda ttoloka sooka omanye wa gy'olaga. Baaka abantu babamu bosharingira information eyo. Kyova olaba nze ngamba nnyo abaana abajja ewange nti bw'obanga ogenda ttoloka obanga olina ensonga z'oyagala era nkubuuza wa gy'osinziirira okitegeera nti kyanguwa kuba kati nze kizibu okusanga abaana 10 nga nsikorinze bwe nti nesiba ku mwana gwe simanyi. Abamu batuuka n'esseewo okubanga bafunye ebizibu nga mbamanyi. N'olwokuba nti omuntu ajja gy'oli n'alabanga gwe ayagala omubba obubbi bw'atyo n'atambula n'agenda. Embeera bweyongera okubeera embi ng'ate alyoka akola ki ng'akomawo. Kale gwe wenna ali omuganda wange oyagala kwetereeza bulamu bwo, oyagala kwekeberako, oyagala kwezuula, oyagala kuzza mwagalwawo byekwate bitambula, onoonya mukisa, oyagala kusibira ku mulimu bakama abo bayomba balwawo kusasula bakuchunya bakukuba okola towummula, nja kusaba yita ku namba y'essimu eno 0779 92 25 41. Nawe alina business nga bamama biyumba nawe namwe ba driver bano simanya na byentunda nga nawe ebintu byokola tebitambula era nja kusaba nawe yita ku namba y'essimu eno 0779 92 25 41. Gwalina ebiroto byoloota nga tomanyi meaning yabyo, tomanyi makulu gaabyo, era nja kusaba yita ku namba y'essimu 0779 92 25 41. Kati gwe wenna alina obubonero bw'otategeera. Mwegenderezanga nnyo omuntu asuulwa ebisulo ku mubiri bangi obakebera ogenda okulaba nga ebisulo birina obubonero bubiri.
akabonero ak'empewo, akabonero ak'eddogo, oluusi akabonero akalaga obutali ekintu ekitali kituufu ku bulamu bwo, oba ekintu ekinatera okutuukawo mu bulamu bwo, oba ekijja. Buli lw'olibeerawo gwe ng'omuntu owulira omutima gwo gukutyemukira kumukumu weekangakanga, wabaawo ensonga lwaki. Mufubeeko okulaba nga mwezuula. Okwezuula kwa layisi, okitegeera. Genda bakkebere, omanye engeri gy'oyimiriddemu. Ekirala, muyige okwesibira ku mirimu, muyige okugonza bakama bammwe. Mukama waayomba oli awo gw'okaabako nti bannayinza bampisa bubi bancunya, mukama wo mukwatemu omugonze, naawe akulabe ng'omwana. Abantu ewaka abalenzi abo, eno sitori y'omwana ono etuwa ekyokuyiga. Abo baana b'ewaka abalenzi bakusumbuwa, bakutawaanya, jangu nkukoleko, bakulabe nga ttooyi, nga ne waba yagenda okusembya bw'ati akulaba ng'ekitagasa, naye nga mu bintu ebisigadde emirimu mwogeraganya bulungi, ne kasafu n'ekirowoozo ekyo aba agenda kukulaba nga ttooyi. Kireme kubaawo kubanga mwajja kukola. Ekirala, mwegendereze ebirabo bye babawa. Wajja kukola kufuna ssente, wabula tewajja kukola kukuwa ngoye, kukuwa ngatto, kukuwa perfume, kukuwa bukomo, kukuwa necklace, kukuwa earring. Oli aba awulira nga asanyuse nnyo nga ayagala kukuwa kirabo akuwe ssente, lwaki akuwa engoye? Ki ekimutwala okugulira engoye nga ssente zasobola okuzikuwa n'obakukyozikolamu? Akasembayo, mwegendereze nnyo enviiri zammwe ezibava ku mutwe, enjala zammwe ze musala, enviiri ze mwesala wansi, n'engoye mba mumaze okuzambala nga mumaze okuzambala muzigjeemu, weegenderezanga nnyo afazaali olunyikirawo. Bw'oggyamu olugoye tweleka kubeera awo, buli omu ajja alabe nti luno olugoye lubaddemu luddugala, bagenda kuggyamu wuzi bakukola ekintu ekikyamu. Bo nga bo bantu b'amajiini ate bamanyi ebyobuwangwa n'ennono. Abantu abo bamanyi ebyobuwangwa n'ennono. Wabula bo nga bo batya okwambaza abaana baabwe, oba bo bennyini okweyambaza amaanyi gaabwe ago ne bagambaza abantu abazze obuzzi. Nti wakwambaza ejjiini, ly'ejjiini litambulira ku ggwe. Wabula we liba ligabula, aligabirira ye. Kitegeeza ggwe obanga muti, obanga kintu ekyetisse amaanyi g'oli, oba obugagga bw'oli. So tubeere beegendereza nnyo baganda bange. Nkiddamu ebiseera ebisinga vidiyo zino nzireeta nga njagala baganda bange mufunemu ebyokuyiga, kubanga teri muntu wa famire agenda kuvaayo akugambe nti kola bwoti ne bwoti, weyise bwoti ne bwoti mu kiyumba, lwansonga tabiyitangamu, tamanyi mbeera gy'oyitamu, ne bw'ogimuyumiza tabye experiencingangako. So kati ffe abaali bakubye ku kyeyo, abaali babaddeko mu mbeera gye mulimu, ffe tusobola okubagamba nti mwe kola bwoti mbwoti, kuba ffe tutegeera Abawarabu, ffe tumanyi embeera y'omu kiyumba bw'ebeera n'ebirala bingi. So nsaba mufune ebyokuyiga, osobola okusharingirako muno, ate n'ekirala naawe mwennyini osobola okutuwa amagezi mu comment section n'oganze kino kyantukako nayitamu nakiyitamu bweti ne bweti, mukwano gwange kyamutuukako nakiyitamu bweti ne bweti, oba tekintuukako naye tekituukako oba wandikoze bweti ne bweti. So tuweŋŋane amagezi tusobole okuyamba bannaffe. Jjukira nti oba mu kyumba essimu ye mukwano gw'essimu kw'osanga amagezi nti nandikoze bweti ne bweti, essimu ye kuyamba. So tomanyi omuntu ayinza oyita mu comment section n'asanga comment yo n'emuyamba n'emubbulula mu buzibu bw'ayitamu. So mubeere beegendereza mikwano. Nga tweyongerayo, muwala w'omugenzi BMK avuddeyo ayagala justice ya linnya lya kitaawe. Ebyobugagga bya kitaawe abantu babikumpanyiza babitwala babimalawo. Nga omanyi nti n'ebiseera ebisinga omuntu bw'afa, aba family beekyusa, ne bakyusa ebiraamo, ne bakyusa endagaano, ne basinga ebintu mu mabanka n'ebirala bingi nnyo. So avuddeyo yeekubira omulanga alaajana. Kyannaku nnyo, kyannaku ddala.
Salamu alaikum bassebo ne bannyabo mbalamusizza nnyo mwebale nnyo okutubeererawo okutuyamba okulongoosa erinnya lya taata waffe omugenzi Haji Ibrahim Muwanga Kibirige amannya gange bampita Shila Muwanga omu ku baana be. Ekindeese wano kwe kutereeza erinnya lya taata wange eribadde mu mawulire mu midiya ez'enjawulo. Haruna yayagala okutwala contract ne gavumenti era n'abiddinga n'afuna contracts ezimu. Basically, zino contract akola emirimu up country ne bazimba amalwaliro ne establishments endala. HRN nga company yali temanyikiddwa kwe kugende wa taata waffe n'agenda n'amusaba amuyambeko okubiddinga ku zino contract lwakubanga BMK Uganda Limited yali ekozeeko ne government, so it would be much easier for him okufuna gino emirimu. Naye nga taata waffe tannamuyamba yamugamba beere very careful lwakubanga akimanyi mbuno Haruna bites off more than he can chew, atwala emirimu left, right and center gy'atasobola. Also, I might say he's a little ambitious. In fact, ne taata waffe yali atugamba buli kaseera tulina okubeera careful Haruna gy'ali lwakubanga akukuta on top of biting off more than he can chew. Ebbanga lyayitawo nga amaze okufuna contract zino zonna, everything is working well, bamusasudde. Ministry of Health, AMSHI bonna nga bamusasuddeko at least 40% n'atandika okukola. Ebbanga ne liyitawo ba contractor ne bajja nga baagala okukebera emirimu naye nga Haruna akozeko 15% naye nga baali bamusasuddeko in advance 40%. I think along the way byatuuka ne bimulemerera kwegenda n'asaba abantu ssente ba money lenders, banka na biki byonna ne mafia nga mwotadde. Bino ebintu byonna ffenna abooluganda twali tetubimanyi, we just found out later along the way. Tubeerawo nga tutandika okufuna amabaluwa, tutandika okulaba ebintu mu mawulire naffe bye tutategeera, mbuno banka etwala ennyumba yaffe, banka etwala Africana, ebintu bwe biti. But how did this get to happen? Abantu abaali babanja Haruna tebakoma ku bank na ba money lenders ne ba supplier. Mwalimu Tata, mwalimu Roofings, mwalimu Uganda Bat, mwalimu Seroma, abantu bangi. Nga kumpi abantu abamubanja batuuka mu 1 billion. Ezo sente nnyingi nnyo ffenna nga tetumanyi kigenda mu maaso. Tutandika okunoonya Haruna teri amanyi gy'ali. Omusika waffe chairman Ali Kibirige Muwanga atandika okubira Haruna amasimu, takwata masimu, tewali amanyi gy'ali. In fact, mu beginning twali tutidde nga tumanyi there is something wrong with him. We yakwata essimu nakkiriza okumiitinga ne baganda baffe abamu, yagamba yagala meeting ne babiri bokka. One of them was the chairman, of course. Batula mu meeting nga bamubuuza ki ekibaddewo ng'agamba alina amabanja, ebintu bingi nnyo bibaddewo, mafia bamunoonya, nga tuwonya bamafia be baani. Olaba video y'eggulo ndowooza olaba bamafia be baani, because at this point bamafia be bantu ba buli kanaku be tulaba nga bakirumirwa, ba Andrew Mwenda. Kakati ekintu kya Andrew Mwenda, omukwano gwa Haruna ne Andrew Mwenda naffe it took us by surprise. Gwatandika in 2021 when my dad was very ill and they became such good friends by 2022 when these things all went down. Andrew Mwenda apparently is a known mafia. I could be wrong, but that's what I know. That's what I hear. Abayongera omubuuza how did all this happen? N'agamba mbuno bamuloga. I know it's very funny. Mbuno abeerawo n'alaba ekinyonyi kya black kijja buli kanaku mu nnyumba ye. Crazy talk. Kijja buli kanaku mu nnyumba ye ne kimugamba ebintu, it makes him sign things he doesn't understand. That's how he ends up signing all these things. How does he acquire all these properties that he fraudulently signed? I'm going to tell you this. All the paperwork and the titles that belong to my father byonna byali bibeera mu nnyumba yaffe. Taata waffe alina amaka abiri, Naggulu A ne Naggulu B. I'm going to read you something. Unfortunately kino sobola kisoma mu Luganda. I cannot translate in Luganda. I apologize. Bino byali mu ddaame lya taata wange. The houses that have been serving as my main homes, which I refer to as Naggulu A and Naggulu B, are my wives and all my children. No one has the authority to evict or remove my wives from my home. You should take good care of these homes for the dignity of our family, and you should never mortgage them with the banks or any organization or any money lenders. Why is that important? When the banks and the money lenders came, we found out that one of the titles that were given to the bank, particularly Equity Bank, Charlie Chapa Chewa, Fenetwebuza, Harune Chapa ya Chijawa. Keep in mind, ebyapa tubitereka waka Naggulu A. Naggulu A Haruna gye yakulira and gemaka omuli mama muzala Hajat Sophia Muwanga. I'm not giving this information to bash anyone. I'm just giving facts so that you guys can be the judge, as the law has failed us. Keep in mind, bwe byapa byonna ne legal paperwork yenna aterekebwa mu safe. Simanyi safe eno gyeri. Kakati ekibuuzo kiri nti Haruna yafuna atya bino ebipapula byatuka bitya mu mikono gye? That is a big question right now. You're asking and I'm also asking the same question. Tuba tuli awo ne tuzuula mbu ekyapa ky'ewaka kiri mu banka, basingayo ekyapa ky'ewaka. I'm sure byonna mwabiraba mu headlines nga Equity Bank etutwala
Equity Bank yagenda nekola due diligence yayo. Haruna yagenda mu bank n'asaba loan yatandika ne yako bank sijuwulirangako mu bulamu bwange. Nagenda nawayo ekyapa ekya Mulama Road e Buziga. Kino ekyapa kitudde ku ttaka lya Kabaka. Abayako tebanoonyerezaako, tebakola research, tebakola just bamuwa ssente buwi nga tebanoonyerezaako eri ettako oba title ntuufu oba biri forged oba yennanyiniyo, they just went ahead ne bamuwa ssente. Waliwo date zenjagala okuyitamu nga sinaba kwogera ku bye ngenda okwogera. Taata waffe yafa mu September 2021. Title baji transferring amanya ga Haruna ku 7th March 2022. Kakati lero wenjogerera last month mu March ku 7th March title baji transferring amanya g'omwami bamuyita Okwaredan Meshach. Bagamba omwami ono akola on behalf of chairman wa Kwagalana Mr. Chirumira. Waliwo abantu abagamba omwami Chirumira wagula ettaka, of course tayagala bintu bimugoberere, tekawo amanya g'abantu abalala ng'ono omwami Dan Okware, olusi abaana be, omuwala we, batabani be n'abantu abalala. This is what I hear. I could be wrong, but this is what I've heard. Tutegera tutya mbu title bali bagenda gikyusa. Twagenda mu Buganda Land Board ne batugamba mbuno Haruna yaliyonga yali yagezaako okukyusa eyo title ne bagaana ogimuwala kubanga lino ettaka lya Buganda Land Board liri mu manya ga taata waffe. We baagaana n'agenda mu We baagaana n'ayita mu Uganda Commissioner for Land Registration n'agenda ne babimukyusiza mu mannya ge. Please note that lino ettaka liri leased mu Buganda Land Board, si lyaffe. Ttaka lya Kabaka. Wetumanya bino ebintu byonna omusika n'agenda n'agezaako bitereeza baagaana bitereeza ne batwala buli kimu nga balaga mbuno byali done fraudulently, signature zonna ziri fake naye ne bagaana bikyusa. Omukulu wa Uganda Commissions for Land Registration n'agaana bikyusa. Equity Bank nayo wegiramu. Property eyo etudde ku byapa bibiri. Haruna yagenda n'agezaako n'okukyusa ekyapa ky'okubiri n'agenda mu Equity Bank, naye ogenda mu Equity Bank ne bagenda ne banoonyereza. Mu kunoonyereza ne basanga mbuno eri ettaka lya Kabaka wa Buganda ne signatures nga zaali forged. Kwegenda okukyusa ekyapa ky'ewaka n'akiteeka mu mannya ge mu linnya lya maama we Hajat Sophia Muwanga ne muganda waffe Shadia Muwanga n'akiteekayo mu Equity okubeera collateral. Ne bamusayiningira bulungi n'abiteekayo. Ffe abasigadde twali tetubimanyi, we only found out ng'ennyumba bagikubye mu mawulire. Bino ebintu byonna we baabiteeka mu mawulire we twamanya contract ki Haruna ze yatwala. Mu kumanya zino contract twagenda okulaba nga Haruna bamusasulako ahead of time, bamusasula 40%. Ministry of Health yali yamusasulako dda ne basupplier baali bamuwadde ebintu, baali bamuwadde amamotoka na buli kimu. Tusanga nga emirimu gye baali ba expecting okubeera 50%, than even more than 50%, agikozeko 15%. Mujjukire mbuno yali akolera mmanya ga BMK Uganda Limited, so of course kitukakatako ffe ogenda okukola zino contract obutono na linnya lyaffe lyali likola obulungi. Ate taata waffe yali akoleredde emyaka n'emyaka. He had a good name. We took it into our own hands nga Haruna Dose. Tetumanyi contract yali yaki ne tugenda mu government ne tu appealinga but weyo time tumalirize zino project era ne bazituwa ne tuzimaliriza. Naye mujjukire mbu Haruna yatwala most of the resources. We were literally pulling strings at this point. Kubino ebintu bya loan waliwo abantu abagamba mbuno taata waffe tatwala loan, abalala bagamba mbuno government yamuwa akolera government na biki. But my father was a good man. My father was an honest man. This is something I admired about him. My dad used to take loans. Yali atwala amabanja. In fact, amabanja getumanyi, everyone knows. Every businessman takes a loan. If you want to grow, if you want to improve certain things, you make a risk, you take loans. My father took loans with DFCU and UDB, and those loans were serviced properly. Every Saturday twali tutula mu meeting ne tumakinga sure mbu tusasula ba supplier, tusasula bank every week without fail. Kakati tutuse mu kifo mbuno tutekinze on loans za Haruna. Of course things are going to be difficult. Loans is a fair. These loans ngawe nabagambye ezaba suppliers zili almost 1.8 billion and more. Okay, mulimu eza bank, mulimu eza mafia, mulimu eza abani. For some reason ngenda nentula onengamba bamu framing oba tebamu framing. Literally we are breaking this case together. Lwakubanga mateka tegatwadde bwenkanya. The law has failed us. So please be the judge of this. This is the information I'm leaving you with today. Wembera mwine ebibuuzo byonna bye mulina, we are willing to answer, we are willing to give proof and everything. Byonna mubireke wansi buli kumukutu gonna gwolabirako eno video. Mubireke wansi tugenda baddamu. You know what's crazy about all this? Taata waffe alina emikwano mingi, connections, bakwagalana, abantu from left, right, center, mwenna muliwa. We are fighting on our own. Tewali atuyamba wabula mikwano gibribinga government, gibribinga police, gibribinga buli omu gisasula. Tambuza ka video government etuyambe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala otuwuliriza and giving us and lending us an ear. Thank you, we appreciate you and may God bless you.
Na airport pickup sijja kuwaba kubiriza, sijja kuwakubesibako, sijja kuwaba kubira mulanga, sijja kuwaba nsaba mujje mumpagire, nsaba munda g'omukwano, nsaba munsupporting baddiya, nsaba munsupporting Kadama munnammwe, nsaba mumpagire mikwano. Mwena abaana bakomawo kabi bwa misana kabi bwa kiro ku airport nze nkola siriiko budde, siriiko ssaawa. Munneesige baddiya, mumpe emirimu bambi, mukkirize mbatambuze, mujje mu booking emiwendo gikyali wansi ddala. Munneesige ne family zammwe mbalamuze airport ku bwere babalabe nga mulandinga. Emiwendo gyaffe giri wansi compared ku gy'abalala. Ate ojja ku WhatsApp tuteesa, Nyongera okwebaza mwenna abala video yange to the end ne mulabulawo nga temuskipinze mikono. Ndi musiimu nsaba Katonda abe musinga okwagala Ochon Media ku channel. Subscribe for more updates, like, share and comment. Toyera okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya ate nga Ochon Media ate nga jana airport pickup mbalinze namba 0704 44 40 58.